birimu okutongoza Allah subhanahu wa ta'ala okukakasa tewali asinzibwa mu butuufu mu biriwo byonna nga bwe tuli ne mu sizoni ey'okudda weewuunye abamanyi bonna bayogera ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikolanga bahujjaji nga bakomawo era balina okukomawo n'ekigambo kya tawhid la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekigambo ekyo yakyogera ng'akomangawo okuva mu ngendo ze n'ebigambo ebirala byayongerako nga bwe tujja biraba obaolyawo musomo gunaddako. Almuhimu ekigambo kya tawhid kyekikulembera byonna era akadde ako akaliwo wakati w'okwaziina n'okukima esswala weewuunye ke kamu ku budde obuliko obujulizi nti edduwa zaawo zaanukulwa naye abantu tebakafaako nnyo ate ne basinga kufa kadde ak'oluvannyuma lw'esswala. Oluvannyuma lw'esswala abantu bangi olaba nti olutola salaamu salaamu alaikum warahmatullah salaamu alaikum warahmatullah nga bawanika emikono nga batandika kusaba dduwa nga batandika kusaba ate nga waliwo ebiseera ebiriko obujulizi ng'edduwa zaamu zaanukulwa naye abantu ate nga tebabifaako. Ebimu ku biseera ebyo ke kaseera akakabeerawo baina al adhanain wakati w'enjaziina ebbiri ayi al adhan wal iqama wakati w'enjaziina ebbiri akakaseera kaawo edduwa zaanukulwa. Kyova olaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye edduwa ye we yagiteeka awo kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama yasomesa nti waliwo ekifo mu bifo ebyenjawulo Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda okuwa omuddu mu baddu be ab'enjawulo ekifo ekyo bakita wasiila. Yagamba wa arju an akuna ana nensuubira nyinza okubeera nga nze Allah gwagenda okukiwa naga nti faman saala liya alwasiila omuntu yenna alinsabira ekifo ekyo n'akinsabira hallat lahu shafaati yauma alqiyama nange kiba kigenda kuba kinkakaseeko okubeera nga muwolereza ku lunaku lw'enkomero. Nabbi alina kyayagala omusabira naye edduwa eraba we yagiteeka wakati wa adhaani ne iqama Allahumma rabba hadhihi ad-da'wa tamma. Ebyo byosoma ogenda obiwunzika ng'ogambye ati muhammadan alwasilata walfadila ati muhammadan alwasila ay Allah muhammadi muwe ekifo ekiyitibwa alwasila okimusabira bulijjo bali tomanyi naye era bannabbi eyiwe yagiteeka yayagala ebirungi yagamba nzaawo wakati wa adhan ne ikama awo obunsabira yamanya ekifo ekyanukulirwamu edduwa. Kyobola Sheikh Salih al-Fawzani hafidhahu llahu taala bwe baamubuuza abaffe oluvannyuma lw'okwaziina n'okukima esswala akadde ako omuntu akoleremu ki asome Qur'ani oba asabiremu edduwa. Omuntu ayinza okuba asiŋŋanidde mu muzikiti ng'asoma Qur'ani kati ate bamaze okwaziina ekisooka awummuze Qur'ani asooka ayanukule omwaziinyi twayib kati amaze okwanukula omwaziinyi asome Qur'ani oba asabe Allah. Sheikh Salih Fawzani yagamba ekisinga obulungi asabe Allah Qur'ani agireke kuba Qur'ani ajja gisanga mu kadde akalala konna ajja gisoma mu budde bwe naye akakaseera kabeera kakomeke wakati wa kwaziina na kukima swala. Kati n'agamba ayimirize Qur'ani asooka akozesa akadde ako mu kusaba wa kitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nekiraga nti abamanyi bafaayo nnyo okutusomesa ebintu ebiri ku sunna ebiriko enjigiriza y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama okusinga okukola eddiini gadibe nga lye kola ebiriko obujulizi. Akakaseera kajja buli lunaku emirundi 5 buli lunaku akakaseera kajja emirundi 5 naye omuntu akagayalirira ye n'agamba ajja kulinda amale kuŋŋaanya abantu abayite afune sente agule omupunga agule n'ekisambi ky'ennyama alyoka ateekewo edduwa. Akati lwaki oleka akakaseera akali open tekeetagisa kugula mupunga tekeetagisa kugula kisambi ky'ennyama tekeetaaga kugula nkoko tekeetaaga bbaasa z'abamaseeka kali open. Oluvannyuma lwa adhaani ikama wakati wa adhaani ikama saba edduwayo wegayirire Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusonyiwa. Nolwekyo akakaseera kakulu nnyo
okubeera nga abantu tufaayo nnyo okuwulira omwazinyi n'omuddamu, wakadhalika n'okubeera nti osaba edduwa oluvannyuma lw'okwazina. Ebimu ku bizibu bye tulina e Uganda bye by'abantu abalina obuvunaanyizibwa ku mizikiti abatamanyi budde bwa swala. Ogwo omusiiba munene nnyo. Bw'ogenda mu kitundu nga kati Ndejje n'ebitundu ebirimu emizikiti emingi, okwazina kuyinza okukumalako ebyewungula. Waliwo ayinza okwaziina ssaawa 10 n'ekitundu, omulala n'ayaziina 10 dakiika 4, omulala n'ayaziina 10 dakiika 5, omulala n'ayaziina 11, omulala n'ayaziina 11 dakiika 10. Kati otegeera abo baziina ki bonna? Kiki kye baba baziina ekyo? Kati bwe bibeera budde bwa kusiiba, oba oli yasiibye olw'Emmande n'olwokuna nga agoberera mwazinyi, asobola okutabulwa. Tasobola kwawula kuno okwaziina kwa swala, kuno okwaziina kwa kutegeeza nti ddaaku aweddeko, kubanga kimanyikiddwa esswala zonna ziina adhan emu etegeeza nti obudde butuuse. Okujjako fajiri, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina abazinyi babiri, nga Bilal yaziina ne Abdullah ibn Ummi Maktum. Kati ibn Ummi Maktum nga bwayaziina, bo basahaba abawanga ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bategererangawo nti okwokwazina kwa fajiri, okwokwazina kwa fajiri. Wa amma okwazina okwa Bilali, bwe bawuliranga Bilali nga yazinye, nga balya, nga basigala banywa, okutuusa lwe banaawulira okwazina kwa Abdullah ibn Ummi Maktum. Yamala kwazina liannahu kana la yuadhin hatta yatla alfajir, kubanga yali tayaziina okujjako nga emmamba yamala nga kusala, era bamalanga kumugamba kubanga yali musajja muzibe nga talaba, nga bamala kumugamba emmambya esaze n'alyoka ayaziina. Naye Bilal bwe yaziinanga ekiro nga bamanya okwaziina. Okwaziina okw'ekiro kubeera kwa nsonga ebbiri oba emu ku bbiri, nga Sheikh waffe Abdul Muslim al-Badri hafidhahu llahu taala bwagamba. Okwaziina okwo okusooka okwa salatu fajiri kubeera kwemu ku nsonga ebbiri. Sheikh agamba hafidhahu llahu taala nti bw'owulira omwazinyi ayaziina olwaziina olusooka olwa fajiri, bw'oba obadde wasadde okuva emabega, adhaani eyo aba akutegeeza nti kati fajiri esembedde. Kaakati ky'oba okola, lekeraawo akaseera akasigadde weeteekereteekere okusaala fajiri. Aba yasadde dda, ate abatannasaala nga ye yeebase bwebasi, aba amutegeeza nti obudde bugenda kukukyako, zuukuka obeeko keweenyagira mu buno obudde obusigaddeyo okutuuka fajiri lwe banaajaziina. Yagamba eyo adhaani esooka kyekola, ebeera tambiihi kukubagulizaako. Bw'oba obadde wasadde eddeera akazo nnyingi, fajiri eneetera n'ofunzafunza n'owunzika essola ey'ekiro. Bw'oba obadde tonnasaalako, oyo amwazinya aba akubbiddeko, okozesa akaseera ako okubeera nti oyimuka osaale. Nga n'akaseera ako akasigalawo wakati wa adhaani eyo esooka ne adhaani ey'okubiri, amanyi bagamba nti okukasaaliramu n'okukayitirizaamu okuleeta istighfaraati ng'otudde. Sheikh Muhammad Mukhtar Shinqit agamba ekisinga obulungi kaleeteramu istighfaraati, kubanga Allah tabaraka wa taala agamba nti wabil ashaari hum yastaghfiruun. Abaddu ba Allah tabaraka wa taala be yali ayogerako ab'okuyingira ejjana, wabil ashaari hum yastaghfiruun, mu budde ematumbi budde eyo nga bunaatera okusaasaana, abalogo we beetalira, hum yastaghfiruun, bo babeera mu kwegayirira Allah kumusaba kubeera nga abasonyiwa. N'olwekyo adhaani eyo kyekola, era adhaani eyo kyova olaba bamanyi bateekamu, bagamba ekigambo as-salaatu khayrun min an-nawm, bagamba kyekyali tuyambye ku bazinyi abaasomesebwako n'abantu b'omu kitundu singa tuba tubagambye ekigambo as-salaatu khayrun min an-nawm, kyekituyamba okwawula wakati w'enjaziina ezebbiri. Kubanga olwaziina lyo olusooka, omuntu waddembe kusigala ng'alya
kitegeeza emmambya tennaba kusala, waddembe kusigala ng'anywa, waddembe okusigala ng'akola byonna ebikolebwa omusiibi mu budde bw'okubeera nti asiibulukuse. Naye bw'awulira adhaani ey'okubiri olwo nga alekeraawo. Kati abamanyi bagamba nti ekimu ku biyinza okututegeeza okutuyamba okwawula enjaziina ebbiri, kasita owulira okwazina okulimu as-salaatu khayrun min an-nawm, ng'omanya nti okwo okwazina kwawukana kukuli okulala. Lwakuba kati ate ne mbamanyi baffe baayawukana nga ne mbasembyeyo kwogera amasala ago bamuasirina Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala ne Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala baawukanako ekyo ekigambo. Abaffe kiina kubeera mu kwazina kuluwa okusooka oba okwokubiri. Omwala bakiina kubeera mu kwazina okusooka. Omwaga nti la, ekigambo ekyo kiina kubeera mu kwazina kwa kubiri, kubanga okwazina kuno okwokubiri kutukowoola kuyimirizaawo swala ey'obwetteeka. Yensonga lwaki twongeramu n'ekigambo ekiga nti as-salaatu khayrun min an-nawm, esswala nnungi okusinga okwebaka, okusinga otulo. Yensonga lwaki tulina okukyongeramu, kubanga esswala gye tukuyita okusaala kati awo ya bwatteeka, era nga yagamba nti talabawo munaasaba gwa kukiteeka mu kwazina kuli okusooka, kubanga esswala ne bwe mba muyita kusaala esswala ey'ekiro nti mumuze okusaba adde yeebase asaaleko, esswala eyo si ya bwatteeka. Ayinza okuba yagisadde ku ntandikwa, ayinza okuba yagisadde mu makkati, ayinza okuba. Nolwekyo ye nga Sheikh alaba nti ekigambo as-salaatu khayru min an-nawm kyalibadde mu kwazina okwokubiri okwa swala eya subuhi yennyini, salatul fajiri. Taaliru ye bw'ogitunuulira olaba nga eri aqwa, ensonga ye bw'aginnyonnyola eyo olabira ddala nga lahu min al-quwwati bimakaani, eyina ekifo mu kubeera nti nywevu ddala. Nolwekyo obuzibu bwe tulina nti abazinyi b'e Uganda abamu nga bwe baanafuya okwaziina nga bakulabanga okunina okubeera okw'abaana abato. Abantu abakulu tebaagala kwaziina, bamaseeka tebaagala kwaziina, ab'ebitiibwa tebaagala kwaziina, ab'amataayi tebaagala kwaziina, abagagga tebaagala kwaziina. Ne bwe mubeera mutambudde muli mu lugendo bagamba baziine, ng'oli ayisaayisa amaaso mbali awo alabeyo omunafunafu yaziina. Yaakhi gwe oba yaziina, gwe kenyini omunene ow'amaanyi, gwe yaziina gwe kenyini ow'ekitiibwa. Adhaani mulimu mukulu, adhaani mulimu empeera mpitirivu. Naye abantu bamagamaga be balabanga ng'abantu abaana abato oba be baba baziina. La, okwaziina mulimu gwa bbeeyi, mulimu guliko empeera empitirivu ennyo. Buli muntu yalibadde agululunkanira, buli muntu yalibadde yeewaayo n'avuganya ku kwaziina. N'olwekyo buvunaanyizibwa b'abakulembeze baffe atiisiti okugezaako nabo ne baterawo jadwalu ey'okwaziina. Atiisiti ekitono ennyo abantu bamanye nti obudde bw'esswala kati bwakyuse, adhaani ebeera mu budde bwe buti. Obudde bw'esswala bweyongeddemu, adhaani ebeera mu budde bwe buti. Obudde bwakendeddemu, adhaani ebeera mu budde bwe buti. Okusinga okulekera adhaani abaana abato, osinga n'emizikiti egimu ng'abaana bato ye waawulira nga kati ayagala okwaziina nga yalumba omuzikiti, ayaziina oluusi ekyabulayo obudde. So nga abantu bonna abasaala nga bawulidde adhaani, gwe yaziinye gw'ovunaanwa kubo. Singa oyaziina ng'obudde tebunnatuuka oli n'asaala, esswala eri mu nsingo ye. N'olwekyo okwaziina mulimu mukulu nnyo. Omwaziinyi afuna okusonyibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wakadhalika nazzeemu okwaziina asayogera edduwa eyo nga bwe tugisomye. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba ghufira lahu dhanbuhu, naye asonyibwa amazambi ge. Oyinza ogamba dhanbuhu, lwaki tugamba amazambi ge, naye lil idhafa kubanga al-mufrada idha udhifa ya ummu. Naam, wa ijabatul muadhdhin, omuntu okuddamu yazinye, wa du'a ba'da al-adhani, nedduwa omuntu gy'asoma oluvannyuma lw'okwaziina, sababun li shafaa'ati an-nabiy sallallahu alaihi wasallama lil muslimi, nsonga efunyiisa omuntu okuwolerezebwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Wa sababun, era nsonga
lisalati llahi azza wa jalla ala abdihi, Allah subhanahu wa ta'ala okubeeranga assa okusaasira kwoyo omuddu, wa sababu liijabati da'watihi, era emu ku nsonga ezanukuzisa okusaba kwe. Kati okwazina wano okuddamu omwazinyi abamanyi bakunyonyoddeko ensonga nga 3. Esooka ofuna okusonyibwa Allah. Ensonga ey'okubiri ofuna okuwolerezebwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okuba nti agenda kuwolereza ku lunaku lwa qiyama, olimu abo baanawolereza. Ensonga ey'okusatu Allah tabaraka wa taala akussaako okusaasira. N'ensonga ey'okuna sababu liijabati addua, ensonga mu nsonga ezanukuzisa okusaba. Nolwekyo okwanukula omwazinyi olaba kuliko obulungi bwa mirundi ena. Allah akusonyiwa, nabbi agenda kuwolereza, Allah akussaako okusaasira, n'edduwa zo z'osaba zanukuba. Nolwekyo kirungi akadde wakati w'okwazina n'okukima essola tukakozesenga nnyo mu kusaba okusinga okusoma Qur'an. Obeera oli mu muzikiti akadde ako kakozesenga nnyo, bwe bazinanga nga wooli ne bwe batoli mu muzikiti, naye wakati w'okwazina n'okukima essola akadde akusinga kakozesa mu kusaba dduwa, so si kusoma Qur'an. Qur'ani ojja gisoma mu budde obulala. Ensonga ye13 mu nsonga ezisonyisa omuddu, almashyu ila almasajidi liljumai waljamaati, omuntu okutambula okugenda eri emizikiti ng'agenze kusaala swala ya juma oba esswala eya jama. Omuntu kasitaddingana okutambulanga ng'agenda ku muzikiti, ebigere ebyo byakozesa ng'atambula okugenda okusaala ejjuma, wakadhalika n'ebigere byakozesa ng'atambula okugenda okusaala ejjama. Ekyo kyakola ekyo nsonga mu nsonga ezimufunyisa okusonyibwa Allah. Kabeere nga jidde mu motoka, kabeere nga abadde avuga mbalaasi, kabeere nga jidde ku pikipiki, ali muhimye olutambula lwatambula ng'avudde wakaawe oba avudde ku mulimu gwe ng'agenda kusaala juma oba agenda kusaala jama, olwo olutambula lwokka lumusonyisa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagamba, ala ukhbirukum, ala litambihi, abange. Nabbi yakikozesanga buli yabanga agenda okwogera ensonga enkulu ng'asooka n'ennyukuta eyo ala, abange mbabuulireyo. Era olumu yaga nti ala ukhbirukum bi akbari lkabairi athalatha, abange mbabuulireyo ku mazambi agakyasinze okubeera amanene, ng'ate manene ku mazambi gannewaaga amanene, era amazambi amanene naye ate mu manene mulimu era amanene. Olwo olunaku n'ababuulira amazambi 3, n'agamba ashirkum billah, okugatta ku Allah. Eryo ddyo teririna kuvaawo. Buli lujjuliro lwonna olubeerako amazambi amanene lyerina okusooka, eryo teririna kuvaawo. Buli wonna w'oligawulira nga amazambi amanene ng'olujjuliro lwago bagayise, lirina okubaako lyerisooka, kabaka waago ekaŋŋaŋa lyerisooka, lyerisenkaggale. N'asatu olaba nabbi naye era yaliwo obudde naga nti ono ye yasooka temumwerabira. Eyo ddyo tewali alivuganya. Kati abashiriku kyobola bali ku bwerinde obutagambika. Ova e Makka noyisaamu omukono okutti n'akatambaala akamyufu oba akeeru owuubira abantu, naye okimanyi olina ebibbo, olina ebigali, olina lubaale, osamira. Kati owuuba ki? Obeera Haji Mazambi. Gwe kennyini obeera Haji Mazambi. Ova Makka ate osamira, ate olina lubaale, ate olina abalongo, ate olina ebigali, ate oyisizaamu omutwe mu mmotoka, eno bw'owuubira abantu, ne pikipiki zikukulembedde mu maaso ziriko abantu abeewunzise bati n'obuwala obukunamye. Kati gwe kennyini oli Haji Mazambi. Tolina kyokoze, tolina kyotugamba. Bw'oba olina shiriki byonna byonna tukatemba, tewali kyoba okoze. Byonna byonna obadde mu mizannyo, obadde mu malala. Twabawa amagezi nti abafaanana bwe bataatisi baaligenzeemu e Roma. Okusinga kuba ati Makka onoonyayo ki? Oba osamira, oba olina lubaale, olina abalongo,
olina obulira bw'abaana wabutereka, olina irizi, olina kasenda baguzi mu dduuka, ate oli Makka, ennyumba ey'e Makka yazimbibwa ku tawhidi, ate gwe ogendayo ekiraba ogenda kukola mazowezi mpozi wamye ebiyitibwa ibaada oba tolina kyokoze, oba wagendayo nga mulambuzi era n'okomawo nga mulambuzi. N'emmere yo n'enkoko yo abakutwala ze bagenda okulya bagenda kulya za bwereere, abakomawo ne bateekawo enkoko, oluwombo olw'omuwalimu eyakutwala ogenda muwa lwa bwereere. Okujja nga wakoze tawuba n'ogaa nti navudde e Makka nga lubaale namusudde, n'otuuka waka n'ofulumya n'okwata byonna ebiri mu nnyumba n'obifulumya, n'okwata abalongo n'osuula, n'okwata shiriki yenna oba lubaale oba kiki, n'ogaa khalas kati nzikiriza Allah njaga kufa nga ndi musiraamu. Bwe wadde Makka tewalabye abantu nga basinza Allah, Allah si mwetaavu gy'oli, abamusinza bayitirifu, talina kyakwetaaga ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'osinza gw'oganyirwa, bw'osigala ng'oli mushiriku gw'ofiirwa, emirimu gyo gyonna gye gifa. Allah tabaraka wa ta'ala ye mugagga ku baddu be, wallahu ganiyun ankum, Allah ta mugagga kummwe, wala yarda liibadihi lkufur, naye nekyo Allah titabasiimira bukaafu. Allah talina gwasanyukira nga mukaafu, Allah tayagala kubalaba nga bakaafu abantu, Allah yagala kulaba abantu nga bakkiriza. Nolwekyo emirimu egisonyiyisa amazambi mugyo mulimu almashyu ila almasajidi liljumai waljamaat, okutambula okugenda eriki omuzikiti wonna w'oguwulira. Kyobola Abdullah ibn Mas'udi yagamba omuntu yenna awulira nga ayagala kusisinkana enkya Allah nga musiraamu, ayanukule yeekwatenga ku swala 5 buli wonna waawulira nga zikowooleddwa. Yenna ayagala kusisinkana enkya Allah nga musiraamu, yeekwate buli wonna waawulira nga eswala 5 zikowoolerwa, agendengawo. Idhan okutambula okugenda eri omuzikiti kisonyisa amazambi olwa hadisi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam nti ala ukhbirukum, babuulireyo mbabbireko, bima yamuhu llahu bihi lkhataya, Allah kyasangula nakyo amazambi, mbabuulireyo ensonga Allah gyasangula nayo amazambi. Wa yarfa'u bihi ad-darajat, era nga Allah asitula nayo abantu mu madaala. Mbabuulireyo ensonga nga Allah bw'ogikola akusangulako amazambi, nga ensonga yo bw'ogikola Allah akusitula mu madaala. N'agamba isbaagu lwudu'i ala almakarihi, ekisooka okujjuza wuzu mu mbeera eya omuntu wabeera nga atamwa okukozesa amazzi, mu mbeera kale ng'ey'obutiti, ala almakari, okubeera ng'embeera gy'olimu kugamba olaba okunaaba kukaluubirira, okukozesa amazzi kukaluubirira, mu kiseera omuntu wawulira nga akaluubirirwamu okukozesa amazzi. Kati abantu mu biseera ng'ebyo baba tebagala kufuna wuzu. Kati omuntu bw'abeera nga mu budde obwo bw'okumakya matulutulu, obudde obw'empewo, asobola okuba nti afuna wuzu ate n'agijjuza bulungi, ekyo kisanguza amazambi. N'agamba ekyokubiri mu hadisi eyo, wa kathratu lkhuta ila almasajidi, n'obungi okuyitiriza ebigere ebigenda ku muzikiti oba emizikiti. Omuntu okuyitiriza ebigere ebigenda ku muzikiti, omuntu ebigere ebigenda ku muzikiti ayinza biyitiriza atya? Ayinza biyitiriza atya? Kubanga zisobola okuba engeri 3. Imma ng'avaako wala, oyo ebigere bye bisobola okubeera nga bingi ne biyitiriramuko, oba okubeera nga ne bw'aba ava kumpi naye nga addiŋŋana nnyo omuzikiti, amakulu essola ze zonna, ku subuhi fajiri agenda wali omuzikiti, dhuhuri agenda wali omuzikiti, asuri agenda eri omuzikiti, isha agenda eri omuzikiti, magaribi agenda eri omuzikiti. Bila shakka ebigere byoyo biba biyitirira okugenda eri omuzikiti. Ate atambula empola
ayinza okuba ava ku munene atambula mpola mpola naye aba abiyitiriza pawiro olaba otyo mulaba otya muli kumpi naye nagateka ntambula empola nga bbako bibbe ebigere bisobola okukola ki okuwera oyo mwogerako kiye ayingiramu oba tayingiramu aba yagala kufuna mpeera mu ngeri ya lukwesikwesi aba ataddewo lukwesikwesi ayitiremu kufuna empeera ndowooza ali muhimu omuntu wabeera nga avaako wala n'omuzikiti bila shakka ebigere bye bibeera bingiko era nabbi sallallahu alaihi wasallam aliwo omusajja ku mulembe gwe yali avaako wala n'asaba nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yagala kusenguka nabbi n'amugamba nti sigalayo obuufu bw'ebigere ebyo buwandiikibwa n'asigalayo gye yali ava ewalako nolwekyo kitegeeza ebigere bw'oba ovaako wala bibeera bingi wakadhalika okuddiŋŋana omuzikiti kubanga omuntu ne bw'aba ava wala naye nga esswala ezimu tajja tayinza kwenkanankana n'ali kumpi wa muzikiti ng'aguddiŋŋana ali okumpi n'omuzikiti nga buli swala agenda yaba asinga ava ewala ajja mu swala ezimu ithan nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugaana okujja olw'okuba nti obuufu bw'ebigere buwandiikibwa ezimu ku nsonga ezisonyisa abantu allah n'abasangulako ebisobyo n'abasitula amadaala mu hadisi eno nabbi agamba isbaagul wudui okujjuza wuzu ala almakaari wakadhalika n'okuyitiriza ebigere ebijja ku muzikiti ekyokusatu wantidaaru salaati ba'da ssala n'okulinda esswala oluvannyuma lw'esswala kati nga kyetuliko wano kati ate kati ffe wano jamaana baina alhusnayaini ffe tugasse wakati w'ebirungi bibiri okuba ntulinda esswala eddako ate nga n'okwejjukanya twejjukanya ebigambo ebikwatagana ku ddiini kati tuba tulina obulungi bwa mirundi ebiri okuba nti okulinda esswala eddako n'otuula w'osaalidde n'ogirinda kikusonyisa amazambi kikusanguzaako ebisobyo wakadhalika ate n'okusoma darusu okusoma obusomi darusu nakyo kikwogezaako ewa allah era nakyo allah tabaraka wataala n'akusonyiwa okumanya allah asonyiwa abantu abasoma duruusu mulimu n'ababa bazzeemu obuzi olw'ebigendererwa ebirala naye allah alangirira n'agamba nti nabo mbasonyi ekiraga obugazi bw'okusonyiwa kwa allah tabaraka wataala fadhalikum ribaat waribaatu kwe kubeera nti okubeera ku kintu n'okiremerako n'okimalako ebbanga eddene okumala ku kintu ebbanga eddene waqala sallallahu alaihi wasallama nabbi muhadisi ena n'agamba walkafarat isbaagu lwudui ala alkarihat ونقل الخطأ ونقل الخطأ أو الخطأ إلى الجماعات ونقل الخطأ أو الخطأ إلى الجماعات والمكث في المساجد بعد الصلوات وقال صلى الله عليه وسلم والكفارات إسباغ الوضوء muzimu ku nsonga era ezisonyisa amazambi ezisanguzaako ebisobyo kujjuza wuzu n'ebigere ebireeta omuntu ku muzikiti walmukthu fi lmasajidi bada salawaati n'okusigala mu muzikiti oluvannyuma lw'essola waqala sallallahu alaihi wasallam nabbi n'agamba mu hadisi endala man ghassala waghtasala omuntu bw'anaaba waghtasala ekigambo ekyo abamanyi baayawukana bakyogerako ebigambo bingi mu kukivuunula abamu ne bagamba nti naafuuka ensonga ey'okunaabisa ate omuntu omulala ku madhhabu era g'abahanabira bo balaba mu eyo hadisi bajjamu nti kiri sunna an yatiya arrajulu ahlahu
lailata yauma aljuma. Kiri sunna omusajja ogenda eri mukyala we ekiro ekikeesa ejjuma. Bakijjamu eno hadisi man igtasala wagtasala, bo bavunula hadisi ebaga omuntu bwanaaba ali naanaabisa n'omulala. Ekiraba wabakkara wabtakara wamasha walam yarkab wadana min as-sala, n'atambula walam yarkab, era n'atakola ki, n'ateebagala. Wadana min al-imami, n'asemberera nnyo imaamu. Fastama, n'awuliriza. Walam yalqa, n'atazanyira mu jjuma. Kanat lahu bikulli khatwatin yakhutuha ajru sana. Siyamuha wa qiyamuha. Hadisi twagala tunule ku sanadi yayo. Thumma nuwasilu fi bayanihi, tugera kutunula ku sanadi yeyo hadisi olw'ebigambo ebyo ebisembyeyo ebigamba nti afuna buli kigere kyaba atambudde ajiru sana, empeera za mwaka. Siyamuha wa qiyamuha, okugusiiba n'okuguyimirira. Hadithi tugenda kutunula ku sanadi yayo tubabuulire ebigikwatako. Al muhimu, hadisi eno ku ntandikwa yayo abahanabira nga bwe mbagambye bajjamu amasala ago, era waliwo ensi ezimu zigakolerako nnyo nga Sudaani ekiro ekikeesa olw'ejjuma abasajja baayo bagula nnyo obulabulabu, obuswiti, bajja bigundi ebyo bi KFC, bikokuteyiro, era oba ogenda kuyisha okusaala obuwoowo buwulira nnyo nga buva mu mayumba nga bunyooka, n'abakyala nabo ne bakoleeza obuwoowo. Oba ogenda kuyisha obulya watandise dde okunyooka nga balinga abaga nti waliwo olutalo olubindabinda essaawa yonna. Bakimanyi nnyo era kyobula baagala nnyo okuwasa ku lunaku olwokuna. Bagamba ekiro ekyo ekikeesa olw'ejjuma kibaamu ki? Kibaamu baraka. Era ndowooza tawirwe embaga zammwe muzikyuse, nawe YSK embaga muzikyuse muzize nga lwakuna. Owulira gundi Najibu, owulidde? Embaga muzikyuse bashababu muzize lwakuna. Bagamba ekiro ekyo kirimu baraka ekikeesa ddi? Ekikeesa jjuma. Simanyi lwaki abantu beesiba ku lw'essande. Lw'essande lulimu ki? Lwaki muwasula omukaga n'olw'essande? Muwase lwakuna ng'enkya jjuma. Tuwasenga lwakuna ng'enkya jjuma. Ki ekiriwo? Nze ndaba kyekisinga obulungi. Tolaba? Tuwase olwokuna enkya nga jjuma. Sekase vidiyo kirabye otya ensonga eyo? Kiba kikulu nnyo, weebalege. Seka naye agambye kiba kikulu nnyo okusinga okuwasa olw'omukaaga n'olw'essande. Nabbi yatugamba tukhalafe bamajusi ne bayahudiya n'abanasraniya, tubakhalafe. Tulina okubakhalafa mu buli kye bakola kye tulaba nga tekikolera nnyo. Tuwasenga lwakuna. Kuva dda bakyagalira mu nsi z'Abawarabu hakikatan bo basinga bawasa lwakuna na lwakutaano. Bawasa lwakuna na lwakutaano. Tayib, ensonga ey'e14, Nabbi sallallahu alaihi wasallama era nga nayo gye yayogera eriko obujulizi mu nsonga ezisangusaako omuntu amazambi. As-salawatu al-khams wa salatu al-jamaa, esswala zino zetusaala ettaano n'esswala z'ejjama, wa salatu al-jumu'a n'esswala ey'ejjama ey'ejjuma, wa salatu al-jumu'a. As-salawatu al-khams n'esswala ezettaano zetusaala zo omuntu nga tagisadde mu jjama naye nga yasadde eno n'asaala eri, Allah amusangulako amazambi. Wakadhalika wa salatu al-jamaati, n'esswala eza jjama mulimu empeereza eyongeramu mu kuba nti osaalira mu jjama. Wakadhalika ne al-jumu'aati, esswala ezaki ez'olunaku olw'ejjuma olwokutaano. Olwa hadisi emanyikiddwa ya Abi Hurayra radiyallahu anhu muttafaqun alayhi, nga bagisomera bulijjo abawalimu.
nabbi yagamba as-salawatu al-khamsi essola zino zetusaala ettaano waljumuatu ila aljumua n'okuva ku jjuma okutuusa ku jjuma endala wa ramadaanu ila ramadaani n'okuva ku kisiibo okutuuka ku kisiibo ekirala mukaffiraatu lima bainahunna bisanguzaako omuntu ebisobyo bibadde wakati waabyo byombiriri okuva ku magalibi okutuuka ku isha allah akusangulako ebyo n'okuva ku jjuma eyayita okutuusa ku jjuma ejja allah akusangulako ebisobyo bibadde wakati awo ebitono wakadhalika n'okuva ku ramadaani okutuuka ku ramadaani endala allah era akusangulako ebisobyo ebibadde awo idha jitundibat lkabair senga amazambi amanene gaba gewaliddwa senga omuntu amazambi amanene aba agewaze bino ebisobyo ebitonotono ebiba biyitidde allah byabitusonyiwa nga bwe yagamba intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wanudkhilkum mudkhalan karima intajtanibu bwe munaba mwewaze kabaira amazambi amanene ma tunhauna anhu agabaziyizibwako nukaffir ankum sayiatikum ebisobyo bino ebitonotono byemugwamu allah aga nti ebyo nja bibasangulako tubayingize awayingirwa aw'ekitiibwa ne hadisi eyokubiri eraga nti ebisobyo bisangulwa olw'esswala hadisi mbaka sallallahu alaihi wasallam gyagamba nti araaitum yani akhbiruni mumbuulire law anna nahara bibabi ahadikum senga omumwe abadde ayina omugga nga yenga guli ku mulyango gwe omugga gw'amazzi nga we guli ku mulyango gwe agamba yakutasilu fihi kulla yaumin 5 marrat naye nga omugga ogwo buli lunaku omuntu oyo agunaabamu emirundi emeka 5 hal yabqa min daranihi shay abaffe asobola okusigaza ekko ku mubiri gwe musobola okusigalamu akantu konna okusigalako akantu konna akakwatagana ekko qaalu la ya rasulallah nebamugana edda tekisoboka kubanga omubaka wa allah nabaga nti fadhalik mithlu salawati al-khams nabaga nti ekyo nno nga bwe mukirabye era kyekifaananyi ky'esswala ettaano yamuhu llahu bihinna alkhataya allah asangula nazo ebiki ebisobyo allah asangula n'abaddu asangula ku baddu be ebisobyo olw'okwekwata ku swala ezo ettaano allah baba yakugondeza esswala weebaze allah kubanga esswala okirabanga ekigambo ekyangu wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin naye kizito kinene ezitowa ekaluba okujjako ku baddu allah be yawa okumutya obugonvu naye abantu bangi esswala ebakalubirira ne hadisi endala omubaka sallallahu alaihi wasallama jaa rajulu ila nabiyi sallallahu alaihi wasallam hadisi eri muslim omusajja yajja eri omubaka sallallahu alaihi wasallama faqala namugamba ya rasula llah obanga omubaka wa allah asabtu hadda nina kyenakoze naye nga kinkakasizaako okuweebwa ekibonerezo asabtu haddan nabbi nina omusango gwenkoze naye nga nina kuweebwa kibonerezo fa aqimu alayya nabbi njagala ekibonerezo ekyo okinyimirizeeko qaala nabbi namugamba قال راوي الحديث وحضرت الصلاة الصلاة نيتوكا ngamaze okwogera ekyewali nabbi kibone omusango yali akoze wano tebagwogera mu nasu ya hadisi lwaki tebagwogera kuba yagamba nabbi saa sallama ti nabbi nina kyenkoze yakimugamba naye rayi wa hadisi era ekyali kimulese kumutuusaako kibonerezo bamuwe ekibonerezo kye rayi wa hadisi n'atakyogera lwaki olw'okubikkirira eki omuddu tayib
n'olw'ensonga endala olw'obutaggulirawo bantu mulyango gwa kweyibaala. oba kitegedde ekyo, obutaggulirawo bantu mulyango gwa kweyibaala, kubanga asobola okukyogera nga waliwo omuddu eyagezesebwa n'amazambi ngaago oba okugaagala, n'akiwulira ekyo nakyo bw'osaala kiba kiweddewo, n'atuula n'atereera n'awondowa. Kati ayinza okweyibaala ekisola nekyekisonyisa, alhamdulillah, nayisa n'emikono mu maaso. Kati nga ye bw'akolaga nja kusaala la kati ne batakyogera wano aleme kuba alhamdu ye ey'okuyisa emikono mu maaso. Kiraba kati raawul hadisi n'atakyogera, n'agamba nti aba amaze okukigamba nabbi azze bamutuuseeko ekibonerezo, fa uqimat sola, esola neekola ki? Neeyimirizibwawo. fasalla maa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, omuntu oyo yennyini n'asala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam. falamma qada as-salah, essola bwe yaggwa, qaala, n'agamba ya rasulallah, obanga omubaka wa Allah, inni asabtu hadda, nabbi nakoze omusango, nina ekibonerezo ekinteekwa okumpeebwa eky'obusiraamu. Kitegeeza yali akimanyi nti ogwo omusango guliko haddi, guliko ekibonerezo Allah kiyagereka ekikuweebwa. Agamba fa aqim fiya kitaab Allah, nabbi namuzaako ekitabo kya Allah, namuzaako ekitabo kya Allah kigamba kikunze. Qaala alayhi salatu wassalam, nabbi kyeyava amugamba hal hadarta as-salata ma'ana, osadde naffe? Qaala naam, naam musadde nammwe. Qaala qad ghafara Allahu laka, namuga Allah akusonyi. Namuga Allah akusonyi. Rawahu Muslim. Ekikyongera okukakasa obukulu bw'esswala nti yamuhu Allahu bihinna al-khataaya, Allah asangula nazo ebiki? Ebisobyo by'abaddu be. Hadisi eri Muslim, riwaya endala wa fi riwaya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwaya endala nabbi yamugamba mu riwaya endala, araaita hina kharajta min baitika, olaba wali okuva lwe wafulumye mu nnyumba yo, oba mbuulira okuva lwe wafulumye mu nnyumba yo, alaysa kad tawaddaata, tewafunye wuzu, fa ahsanta alwudua, n'ogifuna bulungi nnyo. Qaala bala, akhbiruni, mbuulira bwe wavadde ova waka tewafunye wuzu n'ogifuna bulungi? Qaala naga nagifunye bulungi. Qaala thumma shahidta as-salata ma'ana, ate bwe wamaze n'osala naffe? Qaala na'am ya rasulallah. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, نبي نامغامبا فإن الله قد غفر لك حدك, حد ekibonerezo ekibadde kirina okuweebwa Allah akikusonye. رواه مسلم أو ذنبك. وفي الصحيحين نمو حديث سليم بخاري نمسلم أنه نزلت في شأن ذلك الرجل هذه الآية. أبا من يابن بغامبا محديث سليم بخاري نمسلم bagamba aya eno yakkana ku nsonga y'oyo omusajja. Eno aya eri mu suratu Hudu aya 14 yakka ku lw'oyo omusajja. Allah agamba aqimi ssalata tarafayi nnahari wa zulafan min allayli inna alhasanati yudhhibna as-sayyi'ati dhalika dhikra lidhakirin. Omusajja bw'amala okugamba nabbi sallallahu alaihi wasallama nti nno nabbi ntuusaako ekibonerezo nazze nkoze omusango, Allah nassa aya ng'agamba aqimi ssalata, yimirizaawo essola, tarafayi nnahari, biseera ebyokumakya. Tarafu kyekitundu ekisookaawo mu gguukiriro gw'ekintu, amakulu ku budde obw'okumakya, obudde obw'emisana ezo essola zonna ziyingiramu. Wazulafan min allayli, n'ekitundu ku kiro okuva ku sola magaribi ne Aisha ne solatul layli. Inna alhasanati, kubanga ebirungi ng'essola eyo gy'osadde, essola ezo batulagira okusaala, yudhhibna as-sayyi'ati, zijjawo zigenda n'ebiki n'ebibi. Dhalika dhikra lidhakirin, okwe kujjukiza
eri abo abajjukira, kwe kubuulirira eri abeebuulirira. Omusajja bwe yawulira omulala nga nabbi akisomedde, oyo omusajja amusomedde aya eyo, n'ategeera nti Allah amusonyiye amazambi ge olw'esswala zokka z'asadde oba esswala eyo gy'asembye kusaala ne nabbi. Faqaala rajulun, kyava agamba omusajja, hatha lahu khassa, nabbi ekyo kiyeeka, oyo omusajja yafunye amakulu ago gokka. Qaala bal linnaasi kaffa, nabbi nagaa nedda, si kikyeeka, ky'abantu bonna. Ategeeza ki n'abantu bonna? Ategeeza ki n'abantu bonna? Abasiraamu. Ate si basiraamu bonna? Naam, era si basiraamu bonna. Twongere okumenyaamenyamu. Omushiriku wasula yisi musiraamu, oyo tumwogera nako kati wanaali. Omushiriku yate tumwogerako wano. Oyo sina musiraamu. Naye abasiraamu abasaala. Ena. Abasiraamu abakola ki? Abasaala. Naam. Idhan bal linnaasi kaffa, ky'abantu bonna, yani abasiraamu abasaala. وقال صلى الله عليه وسلم كما نبي جابان من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة نبي جابان ما تموت ينا بافني وزن ناجي تريزا برونجي نيو ناجي جوزا برونجي ولبني من أتامبلو كجيو كسال الصلاة ذلك فصلاها مع الناس ناجي سالا ومنابانتو أو مع نعم أو مع شيخ غوندي وتوتو متوتي ndi njagala mmalire ebiri ewuwe au maa naam fasallaha maa nnasi nagisala n'abantu أو مع الجماعة وبنى أجسان الجماعة يشك من الراوي أو في المسجد وبنى جنب ولانت ناجسان يوم مزكتي غفر الله له ذنوبه غفر الله له ذنوبه الله مسنوا غفر الله له ذنوبه الله مسنوا أمزامبه رواه مسلم. إن سونغ يكون من التاني الدليل سيمبايو من سونغ إزسوني سومونتو eno seeka sevi tajiina ku lupapula lwampadde salatul jumaa aliyo olupapula olulala salatul jumaa seeka sevi yalubuza tebiriiko ku lulwe salatul jumaa naam esswala y'ejjuma nina esswala y'ejjuma Allah tabaraka wa taala yagamba ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jumu'ati fas'au ila dhikri llah wa dharu al-bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah tukubiza moyo aya bwetuwulira okwazina kweyimiriziddwawo olunaku lw'ejjuma tulekeyo ebyamaguzi okutunda n'okugula twanguwe tujje eri okusaala. Omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadisi ekulembedde waljumu'atu ila aljumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Omuntu bw'asala ejjuma ku jjuma Allah amusonyiwa amazambi agabadde wakati w'ejjuma ebbiri amatono ebbali amalanga amanene agewala. Mu hadisi nabbi yaga nti man igtasala omuntu bw'anaaba thumma ata aljumu'a eno terimu wagtasala n'abisa omulala. Ekigambo wagtasala manyi bakivunula enzivunula nyingi nnyo naye eyo y'abahanabira yesinga okunyumira eyo man igtasala wagtasala eyo enzivunula eyo y'abahanabira yanyumira nnyo mwana wattu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi yaga nti man igtasala omuntu bw'anaaba thumma ata aljumu'a najja okusaala ejjuma fasalla n'asaala ma quddira lahu ekyo ekyamugererwa mu kuvunula ekyo ekigambo ma quddira lahu ekyamugererwa amanyi bagamba ekyo no kiraga abamu bagamba nti ma quddira lahu ekyamugererwa abamu mu bavunuzi bagamba ziraka eza tahiyatul masjid abane bagamba la ekyamugererwa eyo hadisi etegeeza ejjuma teyina raaka za ssalira zitulina kusaala nga tenatandika olw'eno hadisi teraze muwendo n'asaala ekyo Allah kyeyamugerera
ekyamuwandikwa. Riwaya ma kutiba lahu n'asaala ekyo ekyamuwandikwako. Riwaya endala bwegamba wasalla ma kutiba lahu n'asaala ekyo ekyamuwandikwako. Kyobala mubanyi mulimu abagamba eraka ze tusaala nga tulina qabli ezaali badde nga qabliya y'ejjuma tezirina muwendo gwa ssalira. Era okuva mu baakulembera mulimu abaasaalanga 2, mulimu abaasaalanga 4, mulimu abaasaalanga 8, mulimu abaasaalanga 12 nga tebalina ssaala juma. Abamu Suratu Kahfi bagisomeranga mu ezo eraka ezo nga basaala. Era kyobola si kirungi kuteekawo omusomesa ku nnaku olw'ejjuma ng'ejjuma tinnatandika. Ekisinga okubeera ekirungi bantu kubaleka ne basoma Qur'ani, abalala ne basoma adhikaari zaabwe, abalala ne basaala eraka zaabwe zibaagala okusaala. Kyekisinga obulungi. Era ne Abdullah ibn Umar kyagamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam naha an tahalluqi qabla as-salati wa ba'daha yawm al-jumu'ah. Nabbi yagaana okuteekawo halaka y'okusomesa oluvannyuma qabla al-jumu'ah ng'ejjuma tinatandika kutuba tinaba n'oluvannyuma lw'ejjuma. Abdullah ibn Umar bwe mba serabidde bw'atyo bwagamba Nabbi yagaana kuteekawo halaka esomesa ng'ejjuma tinasaalibwa n'oluvannyuma lw'ejjuma okuggyako nga wabaddewo oba wabaddewo semina ng'eyo mu mbeera efaanako bwetyo. Wa illa okusomesa okwa qabla al-juma n'okwa baada al-juma tekuliko obujulizi. Idhan asulu oyinza n'okutataaganya abasaala kati ngaabo abatudde abasoma Qur'ani abaleeta adhikaari ki ate bw'osomesa obalemesa ebyo. Ekyokubiri bw'oteekawo darsu oluvannyuma lwa ejjuma omusomesa ate naddamu n'asomesa otaataaganya kutuba gye bava okuwulira. Okiraba kati oyinza okuleeta omusajja nga kadi utiya jadala Allah yamuwa okunnyonnyola n'omuleeta oluvannyuma lwa katiibu kati biri byonna ne bisanga kati lwaki baleese kikamu kati olaba lwaki no si yasome kutuba kati nga balaba ne kutuba mwakoze ensobi ate okuteekawo oli abantu n'obaleeta wasiwasi kati lwaki baleese olwo omusajja yabadde alina okusoma kutuba. Almuhimu si kirungi okusomesa oluvannyuma lwa kutuba olw'ejjuma ng'ejjuma ewedde qabla al-juma wa ba'da al-juma si kirungi kusomesa. Sagala abantu ne baba kutuba ne bagenda neyo kutuba ne babeera nga basobola okukolera ku bigambo bya khatibu. Kyobola jjuwuliriza kyatteeka okuwuliriza khatibu. Era omuntu ne bwajja oluvannyuma n'asobola okutuula bulungi n'awuliriza kutuba asinga omuntu eyakedde mu jjuma n'eyasumagira ne yeebaka. Ngulira ziri oluvannyuma bw'ati n'atuula bulungi n'awuliriza kutuba n'abeera sharp asinga omuntu eyazze n'akeera ku makya ate n'asumagira paka kutuba yonna bamukoonako. Edda bakadde baffe abantu obaazuukukiranga inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi, abantu bonna ne bagugumuka ne beetereeza kati ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Nga temukooka mwabyerabira Saabiti mwabyerabira mangu ago kyemugamba sebe ekyo kyabanga kigugumula bebasse mu kutuba. Abamu ababeeranga eri ku bugaali ebweru nga bwebayingira nga bakimanya kutuba egirakola ki abadde ebweru bonna nga bayingira. Eruhama sahidi y'eruhama aliwo sheekhe yagendayo n'asiŋŋaananga abeera aliko Energy Center n'asiŋŋaananga khatibu ali muzikiti asoma kutuba nga abasajja abasinga bali wabweru ku bugaali batudde awo banyumya kakati ye n'ayingira sheekhe n'ayingira mu muzikiti n'asaala n'awuliza kutuba n'asaala esswala neggwa. Kati bwe baali bakima esswala abali wabweru bonna ne bayingira ne basaala. Kakati bwe yamala n'ababuuza lwaki khatibu abadde asoma kutuba ate mmwe nga mutudde wabweru munyumya? Ne bamugamba kutuba yoyo yonna twagikwata twagimalayo. Ne bamugamba tayogedde ku kino nekino. Seeka yagaa wallahi nga byeboogedde byennyini byayogedde ebbanga lyembaze nga ntuddemu alibanga yo twagimala tulina tugimanyi eri wano abo batuula wali ne banyumya bigambo byabwe balinda swala bali eyo teri abasaaza abano Abdurahmani bali wano tebaseetuka kugendako eyo Seka Sevilla bali wano tagendako eyo yennyini bazaalayo ne dokita omu
naye Allah yamujjulula wenyini ewaabo bamuzaala. Omusajja yajja okubasaaza, yajja ne lusinzi eccupa eya walagi ennene bweti ng'agikutte mu ngalo, era sheekh oyo yenyini yanyumiza, najja nayo n'agisimba wali egundi eri mabega w'ekituuti, n'ayingira ekituuti n'asoma kutuba, n'amala n'abasaaza, era olwamala n'agisimbulawo n'agenda. Kati sheekh agamba madda nensinkana sheekh haji omu ku be bazaala awawo, namugamba eyo gyenvudde munaye nsanzeyo omusajja nga alina ecupa ya walagi, ate nga nasoma kutubu naga kyemwewunyizako oluwarabu lwabadde asoma lwo lubadde lutuufu, n'asaaza abasiraamu. Kati namuga mutegeddewo wewaffe wenyini ntegeddewo. Kati n'agamba ate kati n'okubasaaza ebyo byola byabasaaza bamala kumwegayirira era abasaaliza ku bukwakulizo, munanzikiriza egundi yange tisitulina tabu nagaye kati kanzije n'avaayo wali najja bwe bagimugaana nange sijja kubasaaza ali eyo. Ati idhan omuntu bw'abeera mu kutuba ali muhimu bw'ajja okusaala olunaku lw'ejjuma kirungi n'awuliriza n'ateekayo ebirowoozo. Ne mu hadisi ndowooza kigenda kujja wano, mu hadisi ndowooza mwekiri tekiri mu hadisi olaba okira Sheikh Abdurrahman mu hadisi ebwo tekiriwo ekyokusirika. Nabbi sallallahu alayhi wasallam kati man tasala omuntu bw'anaaba thumma ata aljumu'ata najja okusaala ejjuma fasalla ma quddira lah n'asaala ekyo ekyamugererwa thumma ansata n'akola ki n'asirika okutuusa imaamu lwamaliza kutuba ye thumma salla ma'ahu oluvannyuma n'asaala naye gufira lahu ma bainahu wa baina aljumu'ati al-ukhra, Allah amusonyiwa ebibadde wakati w'ejjuma eno n'ejjuma eki endala. Wa fadlu 3 ayyaami, n'ennyongeza ya nnaku 3 nafunamu ne kagundi akabonasi, ne kabonasi kaki kannaku 3. Allah wa makulu amusonyiwa okuva ku jjuma okutuuka ku jjuma, n'amwongeramu olw'omukaaga n'olw'essande n'olw'emmande ng'akyali ku bibala byaki bya jjuma. Hadisi ntuufu nnyo eri Muslim, hadisi 857. Hadisi eno endala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba la yagtasilu rajul, omusajja tayinza kunaaba yawma aljuma olunaku lw'ejjuma, wa yatatahharu mastataa, ne yeetukuza bulungi nnyo kyaba asobodde, min tuhurin, mu kwetukuza, wa yudhinu min duhnihi, ne yeekuba akawoowo mu buwoowoowe, aw yamassu min tibi baitihi, oba n'akozesaako kawoowo akawakaawe. Amanyi bagamba nti bano baali bategeeza Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'akozesa kawoowo ka mukyala we akawaka, baako omukyala kakozesebwa waka, kyobula yagamba min tibi baitihi, okiraba mu kawoowo kaki akawakaawe, si bwe wali abo batwaweyiru ndowooza. thumma yakhruju n'afuluma okujja okusaala, fala yafruq baina ithnaini, n'atagenda ng'awenjula abantu, tegeeza aba yakedde, n'atagenda ng'awenjula abantu ababiri girebe nti tutaalire wano, la. thumma yusalli ma kutiba lahu, riwaya gaye thumma yusalli ma kutiba lahu, n'asaala ekyo ekyakola ki ekyamuwandiikibwako. thumma yansitu idha takallama al-imam, n'asirika idha takallama al-imam, imaamu ng'ayogera amakulu awakutuba. Hadisi eri mu Bukhari ne Nasai, illa ghufira lahu ma bainahu wa baina aljumu'ati al-ukhra, asonyibwa ebibadde wakati awo n'ejjuma eki endala. Kati waffe edda mu kyalo abasajja bajjanga kusaala ejjuma, naye ng'abamu bajja kusaala jjuma baludde okundabako mu muzikiti, mpezeza ejjuma nga badde ngenda kukona yakuna, naye nga abanne kanzije mbasiramu bannange mundabeko. Waliwo abajja bwe batyo
nga badda koona yakuna ngenza okola juma zigenderera ino mbadde ngenda koona yakuna nga kanzije mbatunuleko mbyenyi bajjama bannange abamu tebasaala juma nga bwe zaalali ensongayo esembayo mu nsonga 16 omuntu zayitiramu naafuna okusonyibwa Allah at-ta'aminu khalfa al-imami at-ta'aminu khalfa al-imami okumiinisa okwanukula emabega wa imaamu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mbaka yagamba idha amana al-imamu fa aminu imamu bagamba amin namwe mugambe amin fa innahu man wafaqa ta'aminuhu ta'amina al-malaika kubanga omuntu bw'amiinisa okumiinisa kwe ne kukwatagana n'okwaba malayika ekigambo ta'amin kitegeeza allahumma stajib ayi Allah yanukula nagamba ekigambo oli amin ayi Allah yanukula kubanga al-fatiha ibeera dua omuntu bw'agamba nti ayi Allah yanukula ekigambo kye kyayogera ne kikwatagana n'ekyaba malayika kubanga bwe bakyogera omuddo yo bw'akyogera gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah amusonyiwa amazambi ge gonna ge yakulembeza okukola rawahu muslim hadisi eyi mu kitabo ekya muslim idhan hadhihi hiya al-umuru allati dhakaraha al-ulama ezo z'ensonga 16 abamanyize bayogera omuntu z'asobola okuyitiramu n'afuna okusonyibwa ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala esooka twagamba at-tawhid wa tarku shirk omuntu okwawula Allah n'okuleka shiriki ensonga esooka ensonga ey'okubiri gye twalaba yali al-istighfaru okusaba Allah okusonyiwa Allah akusangulako amazambi ensonga ey'okusatu at-taqwa omuntu okutya Allah ey'okuna ad-du'a ma raja'u al-ijaba omuntu okusaba Allah ate ng'osuubira tajja kwanukula ey'okutaano ittiba'u rasuli sallallahu alaihi wasallam ogobererani omubaka bw'oyagala Allah akusonyiwa amazambi go goberera omubaka sallallahu alaihi wasallam byonna bye yakola ey'omukaaga al-infaqu fi sabilillah fi sarra'i wad-dharra'i ey'omukaaga okuwaayo mu kkubo lya Allah mu mbeera ey'akazigizigi ne mu mbeera eyaki ey'essanyu bw'owaayo mu mbeera ezo ez'emirundi ebiri Allah akusonyiwa amazambi ensonga ey'omusanvu as-sabru ma al-amali as-salih obugumiikiriza n'okukola emirimu emirungi ey'omunaana al-wudu'u ma al-isbaaghi okutuukiriza bulungi wuzu n'ogifuna n'ogituukiriza ey'omwenda adh-dhikru ba'da al-wudu'i dhikiri gye twogera oluvannyuma lwa wuzu ey'ekkumi salatu rak'ataini ba'da al-wudu' eraka ebbiri ze tusaala nga tetunnasaala wuzu ey'ekkumi n'emu al-adhaanu lis-sala al-adhaanu lis-sala okwaziina okwola abantu bajje basaale ey'ekkumi n'ebiri okwanukula omwaziinyi ey'ekkumi n'essatu okutambula okugenda okusaala nga bwe tulabe n'ey'ekkumi n'ennya essala ettaano n'ey'ekkumi n'ettaano salaatul jumaa okwekwata ku sala ez'ejjuma n'ey'ekkumi n'omukaaga okuddamu ekigambo amiina nga imaamu amaze okusoma suratu al-fatiha ebigambo bino byonna abamanyi bibaleeta wano bitulaga nti nina ekigambo ekikulu kyendabyemu nti Allahu subhanahu wa ta'ala emirimu gyonna gye yatulaalikako okukola yagendereramu abaddu kubasonyiwa batuuke ewa Allah nga bagenda kuyingira ejjana nze kyendabye mu mirimu gyonna kubanga emirimu gyonna egyogeddwako gy'emirimu gye tukola ng'abasiraamu kati kiraga nti buli kyonna Allah tabaraka wa ta'ala kye yatulaalikako yagendereramu kutusonyiwa tusobole okukola ki okuyingira ejjana waliwo hadithi eno gye mmaliriza nayo hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ahlul jannati abantu b'omujjana 20 wa 100 swaffi
bagenda kubeera layini 120 lines 120 abagenda okuyingira jjana bagenda kubeera mu lines 120. nayogera ekigambo hadisi ya Buraida hadisi ya Buraida al-Aslami eri mutabo kya Ibn Qayyim Hadi al-Arwahi page 113 era mayibaja isnaduhu ala sharti sahih sanadi yayo eri ku bukwakulizo bwa hadisi entuufu. nabbi agamba ahlul jannati abantu b'omujjana 20 wa 100 saffi bagenda kubeera lines 10 mu mmeka olira ekiddako. hadhihi l-ummatu minha 80 saffa umma yange eno kwezo layini egenda kutwalako 80. era abasahaba bawulira baga Allahu akbar. yagamba umma yange kweze 120 bagenda kutwalako aba umma yange 80. kigenda kuba kya nnaku nnyo nga toli mu 80 olwakasabo obusabo olw'obuyembe obuwuluguma ne buwununa ne bukyusa amaloboozi obulira bw'abaana ne bukulemesa okubeera mwezo layini ogenda kuba wasalwa olusalwa olwa just kasenda abaguzi kuwateeka mu dduuka mu kamooli oba ku kateni eri mu mulyango just obwo mu wallet. nabbi abantu abalinga ejjana bagenda kubeera bwe balisimba lines 120 babaleko 80 zonna nga za umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. abasigadde okuva ku Adam okutuusa ku nabbi Isa bagenda kugabana lines 40. Imaamu Nawawi yayogera ku eyo hadisi naga nti wa hadha yadullu ekyo kitegeeza anna ahla aljanna hum annahum yakununa thuluthai ahli aljanna. yaga nti wa hadha yadullu ala annahum yakununa thuluthai ahli aljanna. yaga nti ekyo kitegeeza bagenda kubeera 2/3 mu baliyingira ejjana. 2/3 kubanga ana zemirundi 3 umma ya Muhammad bagenda kutolako 2/3 kimu bali kye bagenda okugabana bonna abasigadde. nasallallahu yaj'alna minhum ويتجاوز عنا إنه على ذلك قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.